ate leero kyekyo kuleese wagamba togenda kudda wange. Bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako mwebale ku followinga nsonga amanya nze omwana soda. Juli, njo twabadde ku live naye nina ekintu kye nalabye ekyankanze. Twabadde tuli awo empewo ne ziruma Sheebah. Simanyi oba wabaddeko. Nabaddeko. Okuwummula si kutuuka. Mutaayikiriza nkwanjulire minywanyi baffe be tukola nabo abano nga balungi nnyo mu nsonga z'ettaka, ploti, ettaka nga lya kyapa. Batunda n'okugula. Gwe wenna alina ettaka ly'otunda naye gwe kennyini ayagala okugula ettaka oba poloti, batuukirire ofune ettaka owone obupangisa. Kuba ku ssimu 0755 8413600 eyo yange nze kennyini kamwakoogera, oba 0752944669 eyo ya director. Bagenda kufunira ettaka okwetula Uganda eno yonna ate nga ddungi nga lijja mu nsawo lyo ate nga beesigwa. Gwe wenna alina ettaka ng'oli bweru wa ggwanga oyagala ttaka lyo liteekateeka, wagula ettaka lyo n'olireka eryo kuliko miti lyazika bwe riti, osobola okukwatagana nabo ne balikuteekerateekera ne bakusimbirako ky'oyagala. Oyagala kukulimirako bintu ogenda okukomawo mu ggwanga lyattu Uganda ng'okungula bukunguzi, naawe kuba akasimu kati enteekateeka baakajanjula, naawe weegatte ku bannayuganda abangi abaganyuddwa mu mugano guno. Kuba essimu 0755 8413600 oba 0752944669 ofuuke landiroodi kati. Nali ndayidde obutajja wano naye lwe nava wano waliwo ebigambo bye bayogera. Oba oli awo natudde mu nnyumba ekiro n'enfumiitiriza. Wasindi toba ng'ologa Sheebah. Sheebah ate kati omuntu gwe baloga tajjira mu mpewo era just mulaba yeekubye bwekubi. Sheebah alina empewo ze ng'omuntu lwakuba mwali mu kitegeera. Ekirala just ezo empewo ze bwemba n'abadde nga njagala okukageze nga njagala kyankalanya, nze tekintwalira ddakiika zikwatamu ne zikola kye njagala. Nega omwana omutebi obulogologo by'okwologoza Juli. Tekintwalira ddakiika zikwatamu ne zikola kye njagala. Nabagamba ntya? Nali ndayidde obutadda wa Juli naye Joe Blood twabadde awo empewo ne zijja from nowhere. Nisandika okugereba ekisiro ekyammazeemu amaanyi nazigambye jjajja kuba zangambye bazzukulu mugamba ki. Nga jjajja tubadde tusaba ku mukisa embaga ebindabinda batusaba ogiteremu omukisa. Empewo yangambye eby'embaga nze sibimanyi tobiŋŋamba. Negamba luntu gwe tobanga osiranya omukolo gw'omwana ng'oli eyo. Juli lwaki okola ebintu ebyo? Ng'obeera gwe ng'omulalu yakutwalako omusajja okola otya? Oyo omwana ekifo kyalina okubeeramu si kyalimu. Okitegeera? Juli nze nga nze ŋŋonze era kyekindese wano olwaleero mbadde nkusaba nkolere ekintu eki. Bw'oba olina kyokola Sheebah mukwano omutima gwange gufukamidde Juli bireke. Mullo bino bye twevuma byonvuma n'ommanyiira n'ompita ndibaaga nange ne nkugamba ebituufu by'otayagala wulira badde nkusaba Juli Sheebah muleke. Sheebah right away from the beginning oba mu ntandikwa yonna nabagamba Sheebah simwinaako buzibu. Ekintu kiri between me and my man. Sheebah just a third party. Gwe njagala okwe-eliminatinga mu zino ensonga nze nsigale na musajja wange. Kitegeera? Kuba eno ensonga tasobola baneiba bakusiibula kale eno ensonga tasobola kujja ng'ebintu bifolowinga n'ogamba embaga tebe kuba nze kyemmanyi empewo za Sheebah ziba zimwagaliza era bwe zandisiimye embaga gye tumukolera naye zabagambye titwagala na byambaga tobinyumiza empewo nenga tonsita makko kano. Oyo namuzinda wamuwulidde? Anzindira. Wamuwulidde obuzito bwalina? Gw'omwana omutebi ebintu ebyekisiso. Wamwewuliriddeko? Ojja namulabako. Ne mbadde nsaba tuyambagane Juli. Olaba ŋŋonze muntu gwe nali nsiimye obutadda wano. Ate era nange nebuuza ekikuleese kubanga ayogera bingi nnyo era sijja kuddawo n'otuuka n'oŋŋamba ate wena oli bye wantumanga sobola okumanya oli musiru kantu gwe totegeera bulungi. Omuntu asobola kuba kokyakugamba nga muli babiri n'ovaayo n'okyogera mu public oli musiru totegeera. Kati gwe video gye wankola yali yaki? Nali nkugambye nti ate kati gwe sekyakuteeka mu bintu byange simanyi na kikuleese kubanga nze kyenzizaako sisobola nakikugamba. Era nze nabagamba let us watch the space.
ezempewo za Sheebah kuba gwe olaga omanyi ebyobuwangwa tulina kye tuyinza ozikolera n'ezirekera omulinnya ebyo by'ekisirusiru ebitali ku budget. Empewo za Sheebah kyemuyinza ozikolera ku making sure nti asetolinza awantu wamu nga temumuzunzazunza. Mugenda mutwala omwana bamugjemu empewo ze ezitegerekeka bamuteekemu ebintu oli azibbe kubanga Sheebah ng'omukyala alina omukisa yagri akusinga omukisa oyinza okuba nsinga naye tukkiriza buli kimu tuze kwegamba amazima nze bajjajjange bannoonyeza era bakola ki bantabaalira naye Sheebah omukisa gojjuli tukkiriza akusingako. Sheebah alina omukisa nti alina sympathy eyo nti mulalu biki kubanga nange bwenkeera kumakya nengamba kati ndaluse era abantu bafunira sympathy awo esulemu edda olaba tetukkube era ekyo kyenyinza okukola kyengezaako bagamba you people mulekerawo okuestimating ensonga z'empewo z'oyo omwana kubanga nze nalabye nga just mulabika mukafudde kamanyiiro nze nadde manyi nakatembawe zeebaka neŋŋamba oke nembaako wenkwata nenswitching kati nga siina kyenkoze ye yennyini yeekoleko obujulizi oba nze bwembuuliza kino ekintu oba okifuniramu waggwe nga gwe omwana nanti nze just njagala kulaga abantu kyenayogera njagala kunnyonnyola abantu nti kyenayogera kino tuukirira. Nze nabagamba ngenda kulwanirira abakyala Mukunja baliddako n'abaliddako nze ngenda fuuka Yesu waabwe saagala nammwe mwenna ekintu kyewafiirwa Julie bino nagamba wetuddangaa nino mu kamera tuleme kwogera bintu bya kisirusiru ate soda mu bino njagala nzize Julie kale yogera Julie nzize kuba kino ekintu kya Sheebah kyanshokinze mulo kuba yeebase okuva ku makya paka ggulo nga tasituka alina ebintu bye yasabye balina ebintu bye bayombayomba omwana simanyi temumutwaleko eno simanyi mwatusobya mwatunyiiza kati nengamba oba ono Julie engeri gye yeewoganya ku mutimbagano okuyita nno okwewoganya nsaba mu bulungi ogambe nti kakkanya ekintu empewo ziri naye ate nga nzikakanya nga tewuli mbaga kubanga ekirungi zatuukidde ku nsonga ebyembaga byammwe poteya kyenabadde njagala ye message naadde njagala mufune kakati ngamba mpola nti munnange empewo zikakkanya nja zikakanya era Sheebah azigalenga bwali Sheebah aliko empewo bagwa musindikira ebyokola bimusumbu kyekya bwe adda ayogera kyekyabadde mu mpewo ze zennyini mwennakutte sigamba nti namusindikidde byokolaba oba muzimu oba biki mu mpewo ze niwe uli otya ngaogera okugamba omuli eri mutima gw'omuli eri gwe ng'omwana omutumbu mu mpewo ze mwennakutte ne mukyankalanya muli gwe ng'omwana ow'obuwala olina emyaka emeka gwe Julie gwangaani ambuuza emyaka ate noyinza nofiiri oyinza okwegaana okumbulira emyaka naye nga tomanya Katonda agakukuya bwengaani ambuuza emyaka gyange genda ogibuuze Mukunja olina engeri gy'otegeramu ebyempewo wewo nogamba noono omwana kuba kati muli nze ne bwoddira mu kamera muno notestifyinga mbu mu mpewo ze mwennakutte muli towuliramu kuswala ate nanswala towuliramu muli eri nga like owewuseemu azini omwana omuto okwenyigira mu bintu ebyeri sitaani weebiti sitaani yaani ebintu byewasindikidde Sheebah sitaani yaani abamanyira abakazi mwe temuli basitaani ani sitaani mwe temuli basitaani mwe abagenda nga mumanyira abakazi mukola bino mwe temuli basitaani bwe kijja kuba jjajjaffe okukola emirimu gyabwe bwe baba basitaani naye kati tukole tuyambagane tujjuli tuyambagane kikye tuyinza okukola okusooka kuba kati zino nsonga za bulamu obulamu kisigala kya bulamu oba ki kikye tuyinza okukola okusevinga obulamu bwa Sheebah kati lwaki mbanse bulamu nga tuvudde ku bino ebyebbuba byolwana kuba tetwagala afe okere ku makya oyimire mu kamera kale nali nsobola omumutaasa tudde ku byobulamu kiki kyoyinza okukola okusevinga Sheebah singa yeesonyiwa Mukunja oba kale tuli ku nsonga za bulamu nange ndi ku nsonga ya musajja kiki tuyinza okukola okusevinga Sheebah yeesonyiwa ebintu byakolakola ebyo ebyekisiru omwana mu mutuuze wansi akakane asavinge abakulu
kubanga kyalina okukola mumujja mwezi ensonga ez'ekisirusiru mbu mugendamu kuba embaga nze nabagamba embaga tejja kubaayo bamu ebyo byekisiru gwabireeta tuzimbe essabo nga muzimba lyaki kati abakulu baagala ki mwababeera mu biteegatega mwabasamira abasamiza abaloga abantu yogera ne respect oyogera mu biteegatega obusungu bugenda kunnuma nze neewonkulirawo kati onoonye eki nze neewonkulirawo bw'oyinza olowooza nti ebigambo by'oyogera byannyumira onoonye eki soda ekindeese lwa nsonga za Sheebah omumanyi kakati ze tuli kati oli mu kunsumbuwa ati owooza mbu simanyimu ebyembaga bya kisiru ebyembaga yensonga nno gwe muntu omukulu anti era nange era gwensimbyeko amanyo ne nga tejja kulwala katunuuliyekakuba oluyi nange gwensimbyeko amanyo ne ngamba tejja kulwala tukuwa eki weesonyiwa Sheebah gamba tukuwa eki weesonyiwa ebyembaga kyoba ogamba kwanza Sheebah simuyinaako buzibu right away from the beginning omanyi nali manyi tonneesibaako Juli ate kati onsumbu genda kukoma wano interview byo ntambule ngende gye wadibira saaliyo buladi amazima manyi ojja kunsiriwalirako ommanyire ng'ozze kumbuuza kiddako kakulinde yakyogera ng'osiibula kyembadde nokwogera muntu mwefuula obutegeera tubadde tukusaba toddamu kwata mayembe g'okujyankala embaga ya Sheebah nkusabe busabe ate n'ekirala mbadde nkusaba tuyambagane naye lwaki King simanyi ezisoda za naleero lwaki tompasiza fanta Sheebah lukyo kyokuwasa Sheebah alina omusajja lwaki siwasa gwe yeesiba ku basajja agenda azungazunga onoonya bakazi Sheebah ali awo nedda kati noonya naawe onoonya gwe amayembe go tegakundaga gwe amayembe go tegakulaga nti Mukunja alina omusajja tegakulaga nti Mukunja takwagala oba olinga amayembe ga Sheebah agatasobakera kumaca tegamulaga nti bw'abeera ku street aba abonaabona amayembe go lwaki tegakundaga nenkutwala nenkuwonya omudigo oli mwana muto weesibye mu byobulaguzi weesibye ku musajja takwagala binnuma amayembe gange amayembe go gakundage zibula amaaso empewo zo zikuzibula amaaso empewo zo ziba tezisobola ndekyemanyi ani gweyita akampowooko igwe empewo mazindaga gwe akampowooko omulalo gweyita akampowooko tuli eri tunyumirwa omulalo yakutwalako munonye kyo mba munyumirwa live mwabaddeko ng'amaziga bwe bagamba gwenja kukubyatu ago ge bayita amaanyi g'abajjajja bensinza ate era benzikiririzamu nze nabagamba nze sirina ddiini sikkiririza na mu bya ddiini kubanga eddiini abantu eddiini abaleeta amadiini nabo balina obuwangwa bwabwe ngaera naffe bwe wasanga nti mu buwangwa bwaffe mu Buganda tukkiririza mu jjajjaffe Mukasa kale nzikiririza mu jjajjange Mukasa Muwanga Lubowa bonna abo kati ne bali eri balina abantu baabwe bakkiririzaamu okusinziira ku bo we bakkiriza Bamukasa ne Lubowa abo tebasobola kuteekamu magezi mazaale nolaba nti Mukunja yakuva mu ngalo oba bakuteekamu ne gwe olina Mukasa ne Lubowa tebeetaaga kunziza wa Mukunja because already singa kyetwayagala singa kyaba naye just twagala kulaga nsi Mukunja ennema yakolema nze nali njagala okubya Mukunja amayembe lindako katono Mukunja ye alina obuzimu obw'amaanyi Sheebah alina obuzimu obunafunafu naye kujja ku live Mukunja yadde yeetonda nga buli kinna ekiddako munange bajjajja tukole tutya embaga erewo ne ngamba kaweddemu yaya nagambye kaweddemu luli nejjuli nga tudde mu byokwekaza kitufu mbadde nkyakunnyonnyola ebyo ebintu byababa tonyinyonyola bintu ebyo bya bulaguzi toze sibuulira ano njiri ekindeese kirala nnyo naawe okimanyi nga tuzze mazima empewo zo zatulazeeko llo zikyabalaga nno naye kati mbadde nkusa eri bano abantu abava ne bagamba nti basobola okujjanjaba Sheebah naawona ne bamuggyako ne bamuggyako empewo okuzimuggyako batya ezo ezimusumbuwa zimwogeza bazitereeza butereeza tebaziggyako because bw'oziggyako
zikulaga wooja. Bwemba n'empewo nze mbeera nga bonogamba mbeera nnyumba yaazo oba mbeera muntu waazo mwe zituula. Kati Sheebah ayina empewo ezo naye omuntu asobola zitereeza butereeza wezaanyiga oba wezaawaba okitegeera. Kati bwe bazitereeza zitandika okwagulinga ne kyemwagala nga nammwe bwe muzisaba si kulagira tebaziragira tezisaavaako. Omwana mugenda mumusiruwaza mumusuula eddalu ku bintu by'ekisirusiru nga muli mu muzannyo. Mwe muli mu muzannyo. Navaayo wano ne mbagamba omwana mumusevinge ng'obudde bukyali mumugye mu bintu bino eby'embaga nti mnyolo. Kati ssaawa zino embaga tajagala. Embaga asobola ojjagala naye nga musabye ng'ate musabye omuntu omutuufu gw'alina okola naye embaga kubanga kati ssaawa zino empewo tezaagala oyo omusajja. Temutegeera mbategeeze oba temutegeera mbaveeko. Gwe buli ensonga zo z'oleta zibaamu ebbuba. Ng'olwanisa bbuba ate olajjulye nze onnuma nnyo kikivola ne mba nkugambako sobola kuvaayo okuvuma kuba omuntu gw'ogamba ntategeera ebiseera ebisinga aba musiru. Omuntu gw'ovaayo n'obuulira n'atategeera ng'omugamba nsonga z'amagezi oluusi ebiseera ebisinga tutuuka ntomwonooneraku budde. Naye olw'ensonga eno ze nabadde sirabako Sheebah ng'emizimu gimulinnye nsazeewo nzize nga ndooza n'ekyamagezi kye ngenda okuggyamu. At least olaga nti gwokyalimu embeera z'ekito ez'ekidongo. Ekyamagezi tusobola okifuna naye singa bino nze just kyenjagala that maximum respect eri abakyala. Nga gwani agisaba abakyala bonna abasinga bawagira embaga ya Sheebah. Naye kati gw'oli kuno oleeza amagumba ku mutwe ogozambwa embaga tebaayo. Juli kiki ky'oyagala? Kale geebeereyo. Abakyala bogamba nti balwanira buli mwagamba tiimu Sheebah. Abakyala bangi ku social media Bajuba, Joweria, Balivia ne Katusime, Bakalodo, Banaxi kwe bali bonna abakyala we batubebe abadiba ne babalekawo ne bakkiriza. Nze nzikiriza. Anti nayo kkiriza nti wadiba. Nga nzikiriza ku ki? Lwaki ozimba essabo n'ofumbirwa amayembe go n'ekyo ne kiggwa. Gw'alina amayembe lwaki obonaabona n'abalya mmere? Njagala just kulaga konsi. Gw'alina amayembe lwaki obonaabona n'abalya mmere? Njagala kulaga konsi. Ng'ozanyira ku bulamu bwa Sheebah, ng'ozanyira ku bulamu bwa Sheebah. Njagala balaga nti kyemwatandika temuzija kimala. Ng'ozanyira ku bulamu bwa Sheebah owoza twala. Kyogamba nze siyina mu bulamu. Nze tebanzannyirako. Nze just njagala balaga nti kyemwatandika temujja kumalako nakyo. Era nze siyina buzibu nagamba nti oba kiki oba nti Mukunja ne bw'atanda ne kasitavayo n'agamba nti siriddamu kumanyira bakazi nga bwe namanyira Juli. Ani akulya emabega luntu gwe otuuka essaawa n'onnyiza n'oyagala kyenjagala kyokka bw'avaayo n'agamba nti siriddamu kumanyira bakazi wallahi bwe ndibeera n'omukazi ndibeera straight forward and transparent nga mujjako ekigere simuzaako kigere ng'ofuna omusajja omulala. Yani agenda okukwasa endeega gye tolina musajja endeega gye weereka ku Mukunja tosobola. Olaba onkwasa n'ekisero sinengamba oba mugambe nti wabunaaca nga mpositinga muzungu. Era tomeza abo abasiru neffe bye tukulabyeko weekolaakola. Teri kati gw'olinga ssabo ddamba oli n'akwasa abawasiza amayembe. Malamba aba ali agenda owulya ati Juli taliiwo oli abajjajjaabe ebyo ebyekisiru munnayuganda teri asobola biso amayembe nga gasumbuwa. Kale ate nga n'abalala bennina era bannayuganda ate just nengamba you know what masoke mundeke tulina kuyamba buyambi tulina kuyamba buyambi gwakampooko tosobola kunnyamba gw'oli nsawo ya mabega oli nsawo yakwatira ku mukono bwe bati kati gwe bwenkwatira ku mukono nga nkoze nabukozi choice nti mumpeeyo ya green oba bulu gwogambe kizi naye nina emirembe n'okusinga gw'atali nsawo ina emirembe lwaki toli wammwe lwaki onnoonyeza nokalaakalanye bizibikwetimbe ku feesi olwanira omusajja n'omulalu owulira otya mulyeni nga boogera nti laba nno omubisa atakalaakalanye naye bannange tudde mu byamazima bambi yembaga mugijeeyo kubanga bo bajjajja bakiganye batugambireko kogambye kuŋŋambye tyogako ne bajjajja batugambireko nja kulowooza nnyo ng'ate muvuddeyo ne mukola kyenjagala bajjajja batugambireko engeri gyogera bwenna abanjagadde
era nkiddamu bwe nnaba njagadde embaga yammwe ejja bbaayo bwe nnaba saagadde tejja bba mbaga. Kati kyenkusaba Julie njagale toyagala wabula ebyempewo nga kwobitegeera nnyo empewo niba ne Mukunja agwa muloozi oli yasooka kugwa muki oli naagwaki Julie mbadde nkusaba mukwano omwonze mbadde nkusaba nkubuuzizza njagala embaga ebeerewo ogambye saagala sikikola kakati mwagala ki abanagendo bamu simanyi omusajja era akyabavuganye tukusaba busabi kkiriza Sheebah empewo zimuveeko tuyambeko sisobola kujjako Sheebah mpewo ze lwaki just kyemba munsaba nti kyewazikyankalanyizaamu zikole kyezaakoze jjo kyoba ojjawo because bulijjo abeera nazo nga ziri peaceful naye kyenakozeemu katono ne mumulaba nga izawuna nze nenyumiza omwana omuwala afaanana nga ggwe okubanga akkirizira mu byamayembe si byamayembe nzikiriza mujjajjange obwanga nennono ndi muzzukulu wa lubo yasiba yasumulula awulidde lwaki takusumululira omusajja omulala abasajja mbayina tolina musajja yennereka gyeweereza era oyinza okusanga eyennereka gyeweereza wemmala musuuza oyo omulalo era nga simuddira eyennereka gyeweereza ng'obuliro bw'okumindi tosobola kubanga olina omusajja wakaaba nokkaaba landiroodi angoba mu nnyumba landiroodi angoba mu nnyumba olimba kigwe terisaka bulaadi mbeere oli bubi juli oli bubi kagamba amazima kagamba amazima wuliriza sagala sirika eno interview yange live eno interview yange tojja kunfugira kwadde nzize magamba juli agamayembe go wulira agamayembe go nze neeraba buli kaseera kyo kifaala seesiba kubatanjagala nze kyo kifaala neemanyi ne gwe ateemanyi gwe yeetipa kuba takwagala notuka n'okwekika mu bulamu bw'omuntu kantu gwe kale nkulowooza n'obwongo ne bunnuma ntunako n'amaaso ne gansiiwa kati osinikati obuseko bwekiro emmekete ngwamuli abafuka mu bujo bwange emmotoka erambula oba nkakolera eki kyokka battaki ona otuna amayembe meereere olina akutunakala amayembe meereere aba ndi mayembe nze nzikiriza mu bajjajjange empewo zange nkimanyi tezeebaka zinsagulira buli enkya empewo zigambe zikutunulemu zindabe nange nkunoonye twenoonye nkuwonye okukalaakalana empewo nezimala zireeta gwa kampewo ofiira mu magulu kiro lekera okumpita akampowooko byonna tobikola akampowooko sikamanyi kyekki nereka okumpita akampowooko byonna bikole naye embwa gwe okumpita akampowooko afaanana otyo nga zireete nzikuleeta igwe wabula zikutwala kuvuganya na mulalu omulalu zikimanyi sivuganya naye because nze just njagala lagako kubanga ne ku muntu aliko nababuuza Sheebah bwafunanga obuzibu bannayuganda Sheebah bwafunanga obuzibu yina enkalajje ey'omukazi Sheebah talina bulizibu bwagendazaamu nti talirwedde ku kyobulamu talirwedde kulumirwa muntu ate Sheebah obuzibu bwabufuna bwe so Sheebah bwafuna obuzibu omuntu alina ofuna obuzibu Sheebah bwafuna obuzibu mu nsonga eno kuba tukuwadde chansi tujjogezeko tereza ebirala bikulemye Sheebah bannayuganda mbajjaga muteeke amaaso ku mbalangu y'omukazi ono ku mberenge y'omukazi ono ku nkucwa eno nti Sheebah bwakeera ku makya n'afuna obuzibu munoonye bunoonya mugunwa guno mugulage ekiddako kuba ebintu by'obulamu talumirwa na bulamu liyale Sheebah wamma ojja kuba bulungi ng'otegedde ky'olina okukola fast embaga yo gyeri kati kulume kokole ki 3 omwezi ogwa Desemba omwaka 2 ozogera okankana 3 empewo tezikwatira wano ogenda noswala nga tusamba gawuni ozongera okankana Sheebah agenda kwambala kadaali gweoyambala mbugo bwemba njagadde gweoyambala mbugo mu masabu naye bwemba saagadde tajja kwambala gweoyambala mbugo mu masabu
Nebagamba magire certificate nga twewasa ne Mukunja ne Mugambe. Tojirina jijjeyo mbwagwe tojirina senga empoga na jowogana senga tewagireta dda. Ononya n'akafaananyi gongo ina Mukunja tokafunanga nako wanti sati saenda leta voice nina nyenye zirwaze waleta imma. Tolina kyenza leta. Wambu nako omanyi okubuuza. Soda ng'oli mu kamera njijjayo voice note ezange naawe. Tozirina tozisenga wazijjayo dda. Soda gamba zijjeyo. Okubaganya amatama nana kubita senga wata tobingamba bya kisa bulira abantu zite n'olwegulo zite lwaki bujjo tozitanga basi kwekakanira lwaki bujjo tozitanga akakana kwesi mazike kwesi bakubalamba era oluva wano ngenda kukola video zite nkutere voice notes zokakasa voice notes tozirina senga wazita ddaluntu gwe onoonya wotukwata naye tolabawo Nego soda. Tolinaawo byokanga. Omalira nabude kangende kole video sawa zino. Ntevi voice note ezo. Mbete mayo ina nebya magezi byongamba. Ate empewo ate bichi nze wobonda nze bamweyana. Oli kalogo. Gamba nti twegayirire bajjajja bamweyana. Ani akwegayirira gwe mbwagwe yasira tolina na musajja. Tolina na musajja. Omwana omuto okwesiba ku byamayembe n'ebyaki. Genda obikole totukanga kangama basebo ne banyabo. Genda basebo ne banyabo. Ekituka ku Sheebah kyonna ogwo omugunwa muguulidde nga gwogera. Tujja kuba tugezaako kwasaganya embeera n'embeere bakakamu. Embeera tujja zijja mu nteeko mubere bulungi. Mukama Katonda omulungi abankuumire. Export TV to the world.